Ndi survivor wa cancer oba kyewandise Kookolo. Leero ndi wano ne mikwano gyange aba Rotaract. Nga bwolaba mulimu aba Rotaract Naggulu, mulimu Kampala North Musical, mulimu club ya Kyambogo, abava Ejjinja Banna bonna bali wano. So ekitulese wano kugezaako okucollectinga omusaayi nga tunuulira okucollectinga lita 3. Tusolonza omusaayi buli mwaka tubeegattako era tusobodde okuyamba abantu bangi. Waliwo omwaka gwe twasolozaako 500 units of blood, omulala twasolonzaako 300 units of blood. So buli mwaka tuba nga twongerako target ey'omusaayi gwe tuba twagala okusolonza okusobola nti tuyambako abantu abawerako. Eno campaign tugikoledde myaka kati 11 era tukyeyongera tugikola buli mwaka. Gavumenti nga yo eva eyamba amalwaliro etekemu ebintu kyetwandigambye ebyuma ebyetaagisa okuyamba abalwadde naddala abo abeetaaga omusaayi. Katugambe amalwaliro nga Mulago, amalwaliro nga Mengo, Nsambya, ago gonna naddala ago gwandigambye agali mu regions Masaka, Embarara, Soroti, Jinja, agamalwaliro ddala agajjanjaba abantu abatalina. Akatono ako kolowooza nti katono ak'okugaba omusaayi nkusaba okakole kubanga kataasa obulamu bw'omuntu ali eyo gw'otamanyi na kumanya. Tibagiyita musaalaba, waliyo essomero eyo eggulu, tugenda bazimbira classroom block. So tukoowoola abantu mwenna mujje mutwegatteko tukole emirimu gino tuyambe abantu ab'enjawulo. Nze Philip Bamuteeze nga nkola nga president wa Rotaract Club ya Kampala North Music. Leero tuvuddeyo ne twegatta Rotaract Club ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okubeera nti tutaasa obulamu mu kampeyini gye tuyise Save a Life. Programu eno tubeera nayo buli mwaka we tuteekerawo olusiisira ng'olunaku olwaleero nga tukola ebintu eby'enjawulo omuli okusolooza omusaayi okuva eri abo bonna abasaanidde okubeera nti bagaba omusaayi, okebera endwadde, okutestinga ebintu eby'enjawulo n'okugaba eddagala eri abo abalina obuzibu bwonna. Omusaayi gwo mubiri gutambula bulungi buli wogutoolako. Omusaayi buli wogugaba olina omuntu gw'otaaseeyo gw'otamanyi. Oyinza obba oli eno naye ng'ate wali omuntu alina omusaayi ogufaanagana naawe nga bw'otamuwa omusaayi agenda afa, naye ate nga bw'oguwaayo omuntu oyo ajja kubutereera, omuntu oyo bamujjanjaba ajja kuwona. Akatono ako kolowooza nti katono ak'okugaba omusaayi nkusaba okakole kubanga kataasa obulamu bw'omuntu ali eyo gw'otamanyi na kumanya. Tibagiyita musaalaba, waliyo essomero eyo eggulu, tugenda bazimbira classroom block. So tukoowoola abantu mwenna mujje mutwegatteko tukole emirimu gino tuyambe abantu ab'enjawulo.